oye! Enalukola oye! Several president, waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu. Yagamba, in the season of injustice, when you choose to be neutral, you have sided with the oppressor. Mu biseera nga abantu batulugunyizibwa, bwe weefuula munnamawulire embuzi edinnaapa wengwa, oba weegase n'abo abatulugunya abalala. Nze munnamawulire bw'abo abatulugunyizibwa, era ensonga zammwe nzikutte kannabwala, era munywere. President mumumpeera akalulu, n'Enalukola mumumpeera akalulu. Ra sha mwenzikiriza omukisa ogwampeereddwa mpite mukama wange kubanga ekitundu kyatukwasiddwa ab'ennansano kikuuma. Mukama wange gwe ngenda okuddira mu bigere Honorable Wakayima Nsereko omubaka w'ennansana ajje naye atumuuzeeko. People power! Oh, power! People power, our power. Nubian Lee. People power, our power. NUP everywhere. Echokola mukimanyisiwe kiri Nalukola naki nga 10 13 mubulabye obusajja bututya nnyo. Twabatalina mundu ate batutya naki kiri okay kiri kitya kandawe mukono gwa president wagolo. President wagolo, Mr. President sir. Mr. President sir, kandabe salute ya president. Bajatya nanti bagamba tutraininga amaje muli maje. Mr. President sir, kandabe salute. Nalukola muwe kajambo naye nga kyonna kyekiri kirina okuggwa siwe kiri wadenge embeera ekaye kusaba togwa mu ssuubi manya mukama wali osobola embeera yonna wadde obusajja bungi ng'obusungu bungi kusaba togwa mu ssuubi osobola embeera yonna. President naki twongere okwagala president waffe kubanga amaanyi gonna agalina era nga tulinze kulayira. Nalukola mu ntebe naki olw'okubeera n'ekisirikale ekiyabayaba ekigenda nekikeera ku makya nekyewerera abantu nti nja kutta oyo. Essaawa yeeno okwogera ku bigenda maaso olw'okubanga Museveni atutegekera akalulu naye ng'ategeka kigu. Twagala tumulage nti bw'ategeka obubi kiri gyali, bw'ategeka obulungi kiri gyali. 2026 ekintu kyaffe tukyetaaga ate nnyo. Muntu w'omubaka anaatandikirawo, omubaka anaakola ki? Era nze nsaba mbayimbiremu omubaka oyo gwe koona mama kola kola bambi Nalukola. Kola mama kola kola bambi Nalukola. Abali bagala kawempo okujeddiza bagirekere Nalukola agisobola. Kola n'oli ayagala Uganda okugivuga naye agirekere Bobi Wine agisobola. Enalukola ye mbadde mbasaba kino kibagambe nga mumpaddeyo amatu. Akaseera kano ke tulimu abasajja basazeewo okututeekamu kye bayita fiya. Ekintu kyokka kye tulina okwegobamu kwe kukola ki? Ekintu kyonna kye tulina okwegobamu kwe kuki? Mbadde nsaba ove wano oddeyo awakaawo omwoyo gwo nga gunyumiza ennyama yo weebuulirire ogambe nti ekintu kye nnina okutya kiri eki kutya. Weegobeeko okola ki? Mwebale nnyo mwebalire ddala. President waffe oye!
Basebo ne banyabo sebo Your Excellency abanakawempe bano bonna bakwaniriza mu division ya Kawempe. Tuli mu lutalo lwa Kaluluka Nalukoola Kalulusika Nalukoola Kaluka Fefena Kalusika Fefe kaka na Uganda bonna wano mu Kawempe North sebo nzikiriza kuwa report Your Excellency tewali wa movement yali awangudde ekifo kino era tugenda kukiwangula. Teri wa movement akiwangula era tugenda kukiwangula. Sebo Your Excellency Kawempe division tujenyumirizaamu tuweereza mbadde mpeereza nga sina bamemba ba parliament. Oweri ali ku bibye, Oweno abadde mulwadde naye nga tulwana naye njagala nnyo mulonde Nalukoola tugende tukole naye emirimu gyeyongera okutambula obulungi. Ndi musanyufu nnyo sebo nti bwe mba kuwa report mu Kawempe tewali muluka gwe tutakoze. NUP ekola sebo tewali muluka gutali mu project gye tukoze mu kitakoze mu kiseera kino. Kitegeeza NUP power, NUP power. Ate bwe tunaatwala Nalukoola buli muluka gujja kweyongera okufuna services. Sebo nkuwadde report eyo era nkakasa nkwaniriza ate era nkakasa tujja genda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka wange Meya tumwongere engalo. People power, our power. Kakati nina abasajja bano benzoganya nabo wano. Ngono ye chairman wa Kunga mu Kawempe North. Era ng'enteekateeka eno agibaddemu butereevu kababuuzeeko ne ssentebe wa Kampala district Mwami Ssemugoma mu ddakiika emwemu abantu bano bankizo nnyo bwe tutyo bwe tutambuza emirimu mu Kawempe. People power, our power. So President, njasa bibiri kyali sineddira ndiga. Njagala okwebaza olw'enteekateeka eno natusobola essaawa 12 naye temuggwamu katengo omubaka Nalukoola agenda mu Parliament. Mwebale nnyo, mwebale eddala. People power, our power, NUP, kunga Uganda kunga, kunga yote kunga, kunga jagenda kunga, kunga tuwaina kunga. Sebo President, nze musajja wo Ssemugoma Mudandi Kigozi, akola emirimu gyo NUP mu Kampala. Abasajja n'abazaana ba Kampala, be bano bonna abali wano, era nga bawera, bagamba tije banaakomya tutulugunya gye tugenda okoma okwagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gye banaakomya tutunya Sebo President, abasajja bano bawera bagamba ne banaakola batya ne banaakola batya ogenda kuba President w'eggwanga lino. Era bawera nti bagenda kutiririra muntu yenna, bagenda kulwana mpaka kwalisembayo. Mwebale nnyo mwebalire dda. People power, our power. Eyanziza nnyo mu kaseera kano tugenda tambulamuko speed olw'ensonga njagala muwulire ebigambo President byakoze eki byatwetikidde ne Nalukoola mwennyini honorable ne Mama Husna nabo bagenda babuuzaako weewaawo. People power. Richard Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Richard Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa
okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7, ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School, liri mixed day and boarding, lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando, ekyalo bakiyita Nsombi. Bannayuganda nyongera bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina polotiyo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola, kugeza ngaffe abaleko construction company, okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, era n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka, zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi, n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba.